bera mukati abaga ate akatyabaga ani akadikiriya nga ndi waliwo akatyabaga era bo bakola ki kitegeeza nti ne kati ssaawa ya leero singa akadumira amagye alaba n'agamba obuyinza nange naalya bwagadde ayinza okugamba amagye mugambe tiwaliwo embeera yakatyabaga teri kulonda parliament nti gisuspendnize tewakyali kooti ndala yonna kutuula kujjako kooti yaki kakati ebyo byonna nja kukomyawo nga tuna ensonga y'akalulu ebyo byonna ng'obuwaayiro obwo mwebuli walabako ku mukulembeze yenna nga opposition ng'ayimiridde mu parliament ayogera kawaayiro ako nti wakiriko kaveemu kakati kyannaku nti abakulembeze baffe bambi abaali badde balwana ku kintu ekyo manyi waliwo amaanyi g'olaba nga olina w'ogateeka okulwanisa ekintu era ng'osuubira okuggyayo results naye nga tulina ababaka aba opposition abatawera 100 nga tulina Mwankole wali nga bavawo ababaka abasisa mu nnamba y'ababaka abasigadde aba opposition kitegeeza nti buli ekintu kyonna NRM kyeneyagala nga kiyita mu parliament kijja kuyita era gwe omuntu MP akiikirira abantu bo kyosobola okukola kusensitizing abantu bo ku bulabe obuli muki mu tteeka eryo erigenda okuyisibwa kubanga mu ngeri yonna likola ki liyita nga tuze ku nsonga ya sensitization etteeka lyayise era ligenda kukola nga bwe twatandise nga tukoma mu kitundu ekyokubiri nti tokyana ekyalikolera kusawa okujjako nga baliwo abagenze mu kooti ne balirwanyisa oba oli awo niba nga liggibwawo mu mbeera gye tulimu nga lya bulabe omuntu ono gwe okumuyamba because nga munnamateeka togenda bugenzi kuyimirira mu kooti n'owolereza abantu abamaze okuzza emisango naye mu ngeri gy'onnyonnyolamu abantu bo ba clients bo osobola n'okubalabula ti bwe munaakola kino kya bulabe kino kijja kubatwala bubi guno gujja kukusinga omuntu alaba terefayina olwaleero nga munnakawempe nga munnayuganda nga tuyingira akalulu ka 226 ng'etteeka lya UPDF eriri mu clauses ezo z'ogambye enzibu ennyo biki by'omulabulako naddala mu nneeyisa ye nga tuli mu kalulu ka 226 kakati ekyennaku nti okusinziira ku buyinza obwaweebwa poliisi kubanga poliisi ebiseera ebisinga yekwata wadde ebiseera ebimu amagye geefuula poliisi nago ne gakwata ki abantu era tulinawo n'embeera kati nze njiyita yakiwamba bantu nti omuntu ajja nga ali muleeya akwataganye n'emmundu mmeka n'akola ki n'akutwala kati wadde tulina obuvunaanyizibwa nga ffe abakulembeze okubuulirira abantu baffe nti eno embeera ejja kutuusiza mu kooti y'amagye naye tulina okumanya nti bw'oba ofuuse target ya state ne bwewala ebintu 100 twalabye ejjo omubaka omu Tinkasimire ng'asambagala abasajja bankutte biki ebyo baali bayise etteeka ly'amagye era wamugeza nti tebaamutuusizaayo naye era yeegendereze kuba ssaawa yonna bajja mumuzzaayo okiraba kati wali tusensitizinga abantu tubabuulira nti tokola kino na kino na kino tulina okujjukira nti ebimu bye twagaana ate eddembe lyabwe mulimu guli muntamu ebimu bye twali baganya ate naki ddembe lyabwe kati etteeka nga lyo teryajja mu good spirit teryajja mu mutima mulungi bayita mu mutima mulungi wabula nze bwe natunuulira wording ne structure ya act eyo nkirabira ddala nti yegenderera okutiisa era abantu baffe kati bawangirira mu kutya okw'amaanyi njagala kussa ku nninga gwe nga lawyer ogenda mu kalulu kano ka Kawempe South mwoli baneighbor ba Kawempe North ekyali mu Kawempe North wakitegeera bulungi oli munnamateeka ng'oyogera n'omulonzi wo ow'e Kawempe South nga embeera yase omusota guli muntamu ogambye omuntu alina eddembe okwekalakaasa alina eddembe okulaga obutali bumativu bwe mu ngeri gyagala bulagamu alina eddembe erimuweebwa okwetaba ku nteekateeka z'akalulu mu ngeri yonna n'okubira omuntu we kampeyini naye ate mu ngeri y'emu waliwo obuwaayiro obuyinza omuleetera akabasa nga buli mu tteeka lya UPDF gwe nga lawyer neera ng'oli candidate bubaka ki bw'oyinza okuwa omubaka omuntu oyo kakati nze njagala kusaba abantu baffe titujjukire
ekigendererwa ky'okulonda omubaka wo ogenda mu mulonda agende mu parliament alayire bw'onooba ofunye omukisa n'omulonda kubanga oyinza n'obutamulonda jjukira nakugambye nti waliwo abasibe abakwatibwa mu kalulu akakoze eki kati kannaggwa kati n'akalala kakoze eki katuuse. Nze ŋŋamba abantu nti buli wobeera nga waliwo ekizibu buli kizibu kiba ne solution katulina ekizibu ky'etteeka eryo tulina okumanya nti tuyiseewo tutya kubanga lyetteeka tuligenda lirwanyisa mu kkooti liveewo naye mu kiseera ki ng'okulonda n'okulonda kujja yinza okuba nkoze eki nga kuwedde nga kitegeeza nti abamu ku bawagizi baffe abangi n'abantu baffe abali eyo abali innocent bajja kuba nga olwedde bali mabega wa mitayimbwa naye waliwo engeri yonna gy'osobola okwewala okwesanga mu mbeera eyo kyekisookera ddala kyolina okwebuuza tekirina kye kikuggyako okubeera okujja mu lukuŋŋaana n'omanya nti kino ne kino kiyinza okunneesangisa nga bakoze eki bankutte okugeza bw'oba ozze ozze kuwagira Faizo Damulira owulize ku laale teri nsonga lwaki bw'oba olaba nga waliwo abasirikale nga bayimiridde wali otandika okukaayana nabo tekyetaagisa kubanga tebakuganye kutiikinga kaluluku ku ssaawa eyo oba tebakuganye kubuuza kandidate w'ekibuuzo naye ekizibu kiri kimu ekiti nti tulina okutegeera bwe tuba tukuŋŋaanye nti abantu bakuŋŋaana mubeeramu aba opponent wo ng'era bwe ekigendererwa kyabwe kyakuteeka balonzi bo mu buzibu kati ekyo olina okukimanya nti wenyimiridde wano nyimiridde naani ndiwo nzekka n'abawagizi ba Damulira yes oba waliwo wamukiibi waliwo abantu bamafiya babonga kati eggaali eyo wagirabye yonna yonna nga bwe bagikulaga yabadde mu yero yadde eyina ebigendererwa birala nnyo nigwe bwe bawerekera nga biteeketeeke oba byaguddewo mbagirawo ebimu biteeketeeke abalala badde babikola ku lwabwe jjukira bantu kyabo oyogedde ku myaka gyabwe myaka 23 myaka abo be bantu abakyasinza okubeera oppressed mulembe guno olw'ensonga ensi economy yaayo yakolapsinga abavubuka abamu basoma tebalina mirimu abalala bazadde baabwe bayavuayo tebakyalina na singi 10 nze kati balonzi bange bendipulizentinga era bendi mu kwegayirira banteeke mu parliament nwane ku bizibu byabwe almost 98% yaabwe babeera mu ghetto bw'otuukayo saawa 8-7 bagoloka lwaki talina byakukola toli mulimo gwagenda kukola kati omuntu ng'oyo ateekakasa nti enkyana oba olwalya n'afuna ekyemisana ng'omuyita mu mwatisaati ya yero n'omwerako n'omutwalo ng'ayita ku muntu akutte essimu y'emitwalo 3 nga n'atagisika okiraba kakati bano abantu baffe ffe tubagamba nti bw'oba ozze okuwagira candidate wo weetegereze nyimiridde naani ekisookera ddala era ebigendererwa byono biri ki nkola ya buli omu abeera embega wa munne buli omu alina okwekengera munne kati we tuli kubanga bw'oteekengere gw'oyimiridde nayo enkyo ogenda kubeera mu kooti si nsonga ffenna tulina t-shirt ya NRM oba ffenna tulina t-shirt ya NUP yes bino wabiraba wano FDC twagiraba nga abantu bamu bavaamu ne bafuuka baminisita mu gavumenti etudde wano so olwaleero naye tebaatulanga mu top committee ya FDC tulina deputy speaker actually abakulembera parliament speaker ne deputy yes FDC kati kitegeeza nti ne bana abawagizi abazze mulaaleeyo mulimu aba opponent abalina ebigendererwa ebirala nga sibazze kuwagira gwe wabula bazze kuteeka bantu omuki mu mitawaana so tolaba oli ng'ayingira mu ntalo ezitalina gye zikwataganya na mulamwa gwo nawe n'oyingiramu tolaba oli ng'akuba polisi jinja nawe n'okuba oyo abo bamafiya eyo system tuli mu gavumenti eno erimu ejjudde baki bamafiya to the extent nti bwe mubeerawo abantu 5 kubeerako bambega 3 abatuufu muli babiri mwekka kati olina okwegendereza kubanga jjukira nti okulonda kuggwa kwa lunaku lumu bwe kuba kuwedde gw'osigaddewa bwa w'osigadde ng'okulonda kuwedde okoze obuvunaanyizibwa okunnyonnyola omuntu oyo kuba